Nkwaniriza mukwano gwange ali kabinkano lwaleero nga bulijjo ze munakyalo Carol Seruga Matovu. Kale we baligobera bitukola tubebaza olw'ekyo mwenna gye musinziira. Tumanyi nti bangi bakyalina ekizibu eky'obubokisi obutatulaba. Abanene katugende mu maaso n'okubasaba otulowoozaako obunaazibwa bw'omukulembeze kubaako kyokolera abantu nga balina ekizibu. Juzi twayogera bingi n'esibe bindeese olwaleero. Era mbajjukiza nti programu eno yasangula essaawa 4 mugende muteese ku nsonga zammwe. Waliwo ekibadde kituluma mu ggwanga muno ate nga bakikwatako nabyogedde nnyo mu Luzungu. Ne mbagamba bajje wano tubimenyeemenyemu tukakkanye ensonga eno buli mwategeere ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ensinga etandise okukaluba naddala ku bantu abakozesa obutereevu doola n'abantu abagenda obutereevu ne bawola ssente wadde nga naffe batagendayo ku butereevu naffe bitukwatako naye abo mbasaba mutule wamu we muli mugobeere programu ya leero. Era muneegatteko okwaniriza owooluganda George Wilson Sonko sebo nkwaniriza nnyo ku Bank of Uganda manyi bulungi tuli munnabyanfuna ngenze ndaba erinnya lyo ngaliko ebigambo ebyongerezebwako gonna amabaluwa nga 7 gendabye wano nolwekyo nkwaliza programu ya leero mukulu Sonko kuza ku bantu baffe abatuuliza mwenna musibye mutya nno mujebale gye mutuusizaako emirimu gye mutuusizaako emikono olwaleero ate neyanza nnyo mwami Seruga okunkyaza olwaleero. Yesebo omanyi buli muntu alina kyakola yamanya kiri mu ffumbiro. Yesebo naye amazima gali nti bannayuganda emitima gibali ku mutwe. Yesebo abali ebweru n'abali munda abasuubula naffe abatasuubula. Yesebo ekizibu ekiriwo ky'okkunaabuka kwa doola sente za Amerika ne zifuuka eza Uganda zibanga ebyoya ne zibanga zipungusa okutwa kuno. Omutawaana guno guzze gutya nga gye muli eyo? Bade njagala okusooka okutereeza nti tezifuuse nga byoya kubanga ebyoya biba biwewuka nnyo ate naye okusinziira bwe tulabye nti okuva mu mwezi ogw'omusanvu mu 2014 twalaba nga essente za Uganda zino bw'ozigeraageranya ne ddoola zaayongera okutandika okunafuwa ng'ozigeraageranyiza ne ddoola era ng'ensonga ziringa 3 ezikireese okutuuka ku ekyo. Ekisooka essente ze tuyingiza eza ddoola mu bintu bye tutunda ebweru bw'ozigeraageranya ne ku ze tufulumya nga tugula ebintu okubijja ebweru zikendeeredde ddala. Kakati kitegeeza nti bwe ziba zikendedde nti olw'okuba nti ssente eziyingira tezisobola kusobola kumatiza bwetaavu buliwo kitegeeza nti omuwendo gwa ddoola mu katale gwambukamukko olw'okuba nti obwetaavu tetusobodde kubumatiza abatwala ebintu ebweru. Ate nga okuba nti ssente ze tuyingiza ntono zivudde ku bintu bibiri nti ekisooka ebintu byennyini byagenda ne byekoonamukko olw'okuba ebintu ebisinga twabitwalanga mu butale obutwetoolodde mu mawanga agatwetoolodde kati ng'akatale akali mu maserengeta ga Sudan. So ako kagenda ne kafunamu obuzibu ne tusanga nti ebintu bye tutwalayo byakendeera. Naye waliwo n'ekintu ekirala kye tuyita emiwendo gyabyo mu butale obwo naddala obw'ensi yonna nga akamawanga agali mu kyombo kya Bulaaya nti ssente ezitundibwa mu bintu ebyo nazo zeetemako. Kati okugeraageranya nga mu Desemba ow'omwaka oguwedde 2014 kiro ya taaba yatundanga $4.15 ku katale k'ensi yonna. Kakati bw'ogeraageranya mu mwezi ogw'omukaaga gutuukidde ng'etunda $2.13. So olaba nti ssente eziyingizibwa eza ddoola okuyingira mu ggwanga zikendedde olw'ensonga ez'ebbiri naye ate ezifulumizibwa zikyali nnyingi. Neno ojja n'osanga nti n'obutale bw'ensi yonna bubaddemu engeri y'okuba nti bulimu ebbugumu olw'ebintu eby'enjawulo. Esooka nti ebyenfuna bya Amerika byagenda ne byetandika okuguma kubanga singa mujjukirawo mu 2007 byali biyenjebuse olw'okuba nti mwalimu emiziziko mu banka zaabwe. Kakati nojja n'oyesanga nti bwe byayenjebuka abantu bali bamusigansimi ne batandika ozireeta mu mawanga agaffe gye basobola okufuna amagoba amangiko. Kakati bwe bigenze bitereera mwami Obama waabeeredde mu buyinza
ne batandika okuzizzaayo. Kakati kitegeeza ekyo nakyo kyeyongera okufulumya ku ddoola ezifuluma mu mawanga gaffe. Kyova olabanga ekintu kino kitukubye ffenna mu kyombo ky'ensi ezikula. Mwana Buyindi, mwana bano ba China, leeta banna Kenya awamu ne banna Uganda. So ebyo bye bimu ku bisinze okukosa ensimbi ya Uganda n'olabanga eserebyemu mu budde buno bwe tuli mu ssebo. Nkulu Sonko tekwamba ali osoma tebakusomesa kukola mu Bank of Uganda oli economist. Yes sebo. Kitegeeza waliwo ekiyinza okulogerwa eddagala ebintu bino obutabanga kuba okunnyonnyola kyangu. Yes sebo. Naye nga kyonyonyola omanyi nekivudde naye nga tukijjeewo Uganda ekola ki okutadda mu mbeera efaana bweti? Uganda kyeyina okukola nti ekintu kye tulina okuteekako essira kyekintu ekyogeddwa gavumenti emirundi mingi ddala nti ekintu ky'okwongera omutindo n'obuwangaazi ku bintu bye tutwala mu mawanga ag'ebweru. Kubanga njagala okuba ekyokulabirako singa taaba oli atundibwa kati $2.13 twali tumukozeemu segareeti. Kitegeeza nti segareeti oyo wandibadde osobola okubeerako w'omutereka n'olinda omuwendo gukole ki? Gumala okutereera. Naye kati olw'okuba nti taaba ayonooneka bwe mututono gundi gwe tukaziza obukaza, kitegeeza nti kikukakatako omutunda ku muwendo gw'osanze mu katale. Kakati awo we tulina okugiramu nga twongera ku mutindo gw'ebintu bye tutwala ebweru w'eggwanga kye bayita agroprocessing, nti ebintu bino bye tujje mu nnimiro zaffe tusobole okubijjayo bibeere nga tubyongerako omutindo, byeyongera okubeera ebyettunzi naye n'okuwangala bibeere biwangaazi. Kakati ekintu ekyo gavumenti emaze ebbanga nga ekikolako. Ekisooka mulimu ebitongole nga Uganda Export Promotion Board, mulimu okugeza nga ssente eziweebwa abantu abagenda okwongera omutindo ku bintu ebikolebwa eziri mu mabanka gonna 25 ne Uganda Development Bank. Ssente ezo eziri mu kye tuyita Agricultural Credit Facility. Agricultural Credit Facility ekigiteesaawo egendererwamu okuyamba abantu abagala okwongera omutindo ku bintu ebikolebwa bisobole okweyongerako obuwangaazi n'ekyokubiri bisobole okubeera ebyettunzi mu katale. So gavumenti erina ebintu byetadde mu nkola okusobola okwongezaamu ebyenfuna yaffe ebya ddoola amaanyi. Okay. Nakalo katukajjewo nako. Yes sebo. Lwaki twogera ku ddoola? Ensi erimu ensimbi za ddoola zokka. Buli kitwogera kyonna ddoola. Waliyo euro, waliwo n'endala. Yes sebo. Lwaki ddoola eno tugyogerako nnyo nti mu lufuutifuuti kye tuyita global reserve currency, nti ze ssente eziterekebwamu obugagga bw'abantu abasinga mu nsi yonna. Kakati webanga yeterekebwamu obugagga bw'abantu obusinga mu nsi yonna gye tusinga okukozesa mu by'obusuubuzi nga tugenda mu mawanga tusuubula n'amawanga amalala. So ensimbi zino endala gye ziri naye enkozesa yaazo si ya muggundu nga bw'onaageranya ki ne ddoola. So kyova olabanga pound ne bweba yenywezeza nnyo tewali agyogerako kubanga yesu tugimanyi abantu bagiteekamu ssente n'esinga ddoola. Yes sebo. Nga tumaze okulaba byonna. Yes sebo. Twalaba mu mawulire nti mwagala ne muggulawo kabada yaffe omuli ssente zaffe eza ddoola ne muzituyingizaamu. Nkyakyebuuza lwaki temwakikolerawo oba temwakikolerawo singa ekizibu kyeyongera okugenda mu maaso musobola okuddamu ne mugula kabada mugyayo ssente tuzirina. Ekisooka bannayuganda kye balina okumanya nti emirundi egisinga nti osooka ne weetegereza nga tonnaba kutwala mu maaso ky'oba ogenda kukola kusalawo. Osooka ne weetegereza biki ebiri mu byenfuna bisobola okugonjola nga osobodde okwetegereza mu maaso. Oluusi ebimu tukiyita mu lufuutifuuti tukiyita kuleekaana noise nti katale keekanzeemu naye kajja kumala katebenkere. Kakati bw'omala okwetegereza nti ekintu kino kiremeddeko then olina okusalawo okukola ki? Okuyingira mu katale. Kakati omulundi guno nti twasooka ne twetegereza ate n'ekirala nti bwe tuba tuyingira mu katale tusooka ne tugendayo. Obuzibu bwaffe si kuba nti oba siringi ya Uganda yenywezezza nnyo ng'ogigerageranyiza ne ddoola oba eserebyemu. Emirundi egisinga twagala siringi ya Uganda oluuyi lwonna lwesazeewo okgendako egendeyo mpola mpola.
bwe bange esazeewo kwenyweza egendeyo mpola mpola ne bwebe n'atuuka mu 16 tetwagala olwaleve ku 13 enkyebere 16 kubanga ekyo kiba kiyina engeri gye kikosaamu abateekateeka ebya bizinensi ng'ebyo n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo kakati olw'okuba ntitwagala egendeyo mpola mpola bwe twalabanga ebbugumu liyitiridde mu katale etandise okubuubuuka okwo okugaana bannayuganda okwepulaningira ebyokkola ne tusalawo tukole ki tuyingire mu katale ne tuteekamu ssente ezakkakkanya ebbugumu eryo yesebo manye bikola ku dola bingi yesebo banne mbajukiza nti Mukusongo yali mu studio era Bank of Uganda yeri wano yetudde wano mubuuza nga bwe mbuuza gavana kuba yamwogera Oluganda ku nsonga eno kati bannayuganda tulina kyetulaba gavumenti wammwe abakola ku byenfuna kyemutukola buli kampani eziri wano mu ggwanga ezisinga obungi ezitujjako ssente zino ez'amasimu banks zonna zabagwira abagwira abo bajja kukola ssente si kibiina kya bannakyewa buli mwaka ogugwako bakwata ekikapu kya ssente ne bakyetikka ne bafuluma eggwanga ate nga bazijje wano mu kadoola ketufuna akatono akatono mbu tewali nkola nnuŋŋamu ewaliriza abantu butatumalako ssente zaffe za dola nga balese bizinesi wano ekyo olaba kirina obukulu bwakyo ng'abantu balowooza ebirowoozo by'abatuuliza mbyagala nnyo mu ngeri eyo naye njaga tusooke tukikwatemu bwe tuti tukitunuulire mu kkowa erifaananako bwe riti nti bwe twetegerezaamu abasajja bano bamusiga nsimbi twala ebitongole ebisinga nti ekisookerwako nti bwe bireeta ssente zaabyo wano bikola ki bisasula omusolo ate biwana abaana baffe emirimu so birina engeri gye biyambyemu ebyenfuna by'eggwanga lino naye nga bajjajjaffe be baakolanga okuva edda n'edda bajjajjaffe baapangisanga abasajja abazze mu Buganda ettaka bwe yasasulanga n'asasula jjajja kye yamusalira nti obagiribeera miti gya mwogo 15 n'agimusasula n'asasula n'abakozi baakozesezza akamere akatono ako akaasigalangawo bajjajjaffe tebabakugiranga katwala waabwe so ne ssente zino ez'abamusiga nsimbi bwe ziri nti nabo eri ewaabwe ssente bazijja ku stock exchange zaabwe nti bazikuŋŋaanya mu bannansi baabwe kakati ssente zino bwe bamala okujja ne bazikozesa wano ewaffe zikola amagoba era mu lufutufutu tugamba nti the return on capital is profit kakati amagoba ago amatono ge baba bakoze baba balina okuddayo ne basasulako bali bannansi baabwe be bajjako ssente so kwegamba mu ngeri eyo ffenna ne tuba nga tukoze eki tufunyemu kakati okutangaazamu ekyo nti omwaka ogwedde ogw'ebyensimbi 2014-2015 baleeta akawumbi ka dola mu miliyoni 5 ne bakayiwa mu byenfuna bya Uganda amagoba ge bazizaayo gali miliyoni 4 byokka so olaba nti baleese kingi mazima ddala batutte katono so awo kyova olabanga tugamba abantu nti ekintu kino tekiriimu bubi wadde nga siringi enafuye naye kino kyennyini tekiri mu bibwanga kituyambye nnyo kubanga tola n'okugamba abantu titujjukiremu lwayinanga bu Ericsson bye twasitulanga oba ababigulako babigulanga miliyoni 3 kakati abaana bakwata smartphone mitwalo 3 kubanga abantu bano bazze competition nebeerawo ne tusobola okulaba nga ebyenfuna bikoze eki birongoose ne tusobola okulaba nga emiwendo gisobodde okukkirira tugambe nti kuba ennaku zino dola egenda ekamu tekyali yabireego nnyo nga mwengaye mulaba embeera negenda bwetyo tetugenda kuddamu kulaba kwekanga okugenda mu 13,500 13,400 n'omusobi n'ogenda eri waggulu olw'okuba nti ensonga ezimu ezisalawo oluuyi dola gyenaalaga ziba zivudde bweru wa ggwanga kiyinza mbeera bannayuganda sibabudde mazima bagamba nti teyinza kwekangamu okwekangamu kubeerawo naye kyekisobola okugamba bannayuganda nti banka yammwe enkulu eya Uganda kyekyo ekyagiteesaawo esobole okwetegerezanga okwekanga okwo bw'enaalabanga nga kisaanidde ejja kukolanga ekisaanidde okusobola okukkakkanya ebbugumu eryo kiraba kyetaaga nti twetaaga gulayo dola okuva mu katale tuziteeke mu banka enkulu ya Uganda kyekijja okukolebwa kiraba kyetaaga nti kutundayo ku dola kyekijja okukolebwa nakyo ssebo ebyobufuzi bw'eggwanga yesebo katugambe nga okulonda okugenda okubeerawo ku bino
kuyina engeri gye kukosaamu dola? Emirundi egisinga bannayuganda kyaba basooka okumanya nti mu budde obwakalulu kubeera nga bw'onaaba otegesa embaga. Bw'oba otegesa embaga ewuwo mu maka ewuwo tosobola kubeera ku budget gye wakozesa mu mwaka gw'otayina mu mbaga oba nakwanjula. Kakati olw'okuba nti ssente zeeyongeramu naye olw'okuba nti already zibaliddwa mu budget nti abateekateeka ebyenfuna baba baaziteeka dda mu budget, emirundi ezisinga tezibeera nnyo na kye zikosa dola. Kubanga already mu budget y'eggwanga zibaamu eziri. Kati okuwa ekyokulabirako abantu bagenda ne bagamba nti oba gavumenti ejja kwewola nnyo okuva mu bantu eremese bannayuganda okubeerako ssente ze beewola ebyenfuna biziŋŋame. Omwaka ogw'ebyensimbi 2014-15 gavumenti yeewola biliyoni 400 okuva mu bannayuganda kye tuyita domestic borrowing nga tuteekayo treasury bill ne treasury bond. Omwaka ogw'ensimbi 2015-2016 gwe muwendo gwe gumu gwegenda okukola ki? Okwewola. So olaba nti wadde waliwo akalulu ssente tezeeyongeddeeko bungi zigenda kwewolebwa mu bannayuganda. So olaba nti okukosa kugundi budget eno byekosaamu ssente zino ng'ozigerageranyiza n'eddola kubeera kutono okuggyako nti bannayuganda ate abateebereza kye tuyita sentiments mu lufuutifuuti be basinga okuleetamu obuzibu. Kati nja kuwa ekyokulabirako wali dola weebeddemu ebbugumu akatebe kabeereddemu ebbugumu n'epaaluukamu waliwo abaali bateebereza abamu nga bamanyi abalina ebibanda bamanyi okubira bannaabwe bw'otaagule lwaleero enkyo ojja gisanga ku ssente za waggulu nnyo. So n'osanga nti n'abataalina bwetaavu mu budde obwo baagendanga ne bazigula ne baziterekeeka. Kakati era mu wiiki eno ewedde tulabye nga zitandise okukomawo mu katale kyenva mulanga ssente genze yeenyweza kubanga tebaalina bwetaavu mu budde obwo baali beetaaga siringi era kakati batandise ozikumayo mu katale bagula ki? Abamu nga bageraageranya noga nti mu kifo ky'okukwata siringi yange ngiteeke mu banka ngitereke buteresi nfuneko obugoba obutatukana bitundu 6 ku buli 100 wakiringula dola n'engiteeka mu wallet bezeeyongera n'engenda n'enkyusa. Naye kakati olabye obuzibu bwe balina nti okuteebereza okwo kulina engeri gye kukosaamu kubanga li wateebereza omuwendo nga guli ku 3.6 kakati guli ku 3.2 ofiiriddwa nusu 3 olw'okuteebereza. Singa wagirinamu bwetaavu nti ogenda kusuubula amagoba gandibadde gakola ki? Gagattawaawo. Naye olw'okuba nti wateebereza buteebereza kakati engalo zo nga mukama wange bw'atera okugamba zokyeddwa. So kakati awo bannayuganda balina okumanya nti ekintu kikole mu biseera byakyo ng'okyetaaze. Kale waliwo n'abagamba nti waliwo abanene mu nsi eno abalina bokisi za dola eziri mu bisenge byabwe. Mbona omusajja yali afuuyira bufuuyizi biyenje mu bisenge n'asanga nga dola ziwunye mwebali abazikwese mu bibokisi emanju. Omanyi kye njagala ku bannayuganda bannaffe waliwo omwami andeeseko mu special awo naye alina kyaŋŋambye ekinsanyudde. Aŋŋambye nti gavumenti yaguze ebimotoka by'amafuta omutwalo 1.5. So kwegamba bannayuganda tuyina engeri gye tusafuwaza ebintu. Mazima ddala teri muntu asobola kukwata dola n'agisonseka etandika okuwumba kubanga mujjukire nti ekisooka dola bweyisaako emyaka egimu baate bakyagikkiriza bwewumba tewali wa forex bureau agitwala. Kakati oba otereka yaki mu gundi gye naawumbira ng'ate waliwo gy'osobola ogitereka n'ogifunako n'amagoba. So ekyo bannayuganda tusafuwaza nnyo. Waliwo ebintu bingi bye njagala okubuuza ku dola kuno nenya tugendeko kewakoonyeko emabega wali. Wagambye abantu abakola business bafube nnyo okukola value addition okwongera n'okukyusa tukole ebintu ebiwedde. Mu kifo ky'okutwala emmwanyi tutwale kaawa, mu kifo ky'okutwala kasooli tutwale ekisinga ne kawunga sima babakiyita batya. N'otulagira banks ziri 25 n'otugamba olwo development bank Uganda Development Bank. Kakati omuntu nabula ajaddukira egyo yaligenza okuyamba eggwanga alifunira dola asobole okukola ebintu abatunda eweeru nga biwedde mwayongezza sente amagoba agasasulwa mu banka. Kati awo tulaba nti obanga aloopawolereza ekizibu okirabe waliwo solution eddagalo lirina ate eddagalo n'olireeta nga lirimu ebizibu. Ekigambo kya sente zino ezewulirwako mu banka zimwayongezza
ekisooka njagala okunnyonnyola bannayuganda nti tosobola kubeerako kyokola singa emiwendo gy'ebintu giba gipaaluuse mu Lungereza kye bayita inflation. Tisinga inflation eba erinnye waggulu nnyo oyinza okwesanga nga naawe omusuubuzi tolina kyogenda kukola. Bannaffe emmanga wali mu Zimbabwe baakirabako era ne basanga nga baafuna obuzibu ne batandika kukozesa na ssente za South Africa. Akati ekyo emiwendo gino ekyagyongesezza okuva ku bitundu 13 okutuuka ku bitundu 14 n'obutundutundu 5 buli 100 ekyagendereddwamu titusobole okutangira obulwadde buno bwe bayita inflation obutasukka wakati w'ebitundu 8 ku 10 mu myezi nga 12-18 kyekyagendereddwamu. Naye okuddeyo ku kiri wadde nga twayongezaamu sente ezoogerwako ziri mu Agricultural Credit Facility ebbeeyi yaazo tennakyuka. Ebbeeyi sente ezoogerako mu Agricultural Credit Facility zo zikyali ebitundu 12 buli 100. Ezoleba ku nsonga ezikwata okwongera omutindo n'obuwangaazi ku bintu by'obulimi zo zikyali ebitundu 12 buli 100. Okay. So okiraba nti zo zikyalina wansiko ne boogeraageranya akabonero kano aka banka enkulu eya Uganda ke tuyita Central Bank Rate. Ntuko kali ku 12 n'ebitundu 5 nezo zikyali ku bitundu 12. Naye abantu bamanyiwe ziri kubanga osanga omuntu agenda okulima omusiri gwa kasooli nagenda mu banka n'afuna banja nga amabanja amalala bigafaanana. Abantu baffe kwa tebamanyi nti waliwo ssente ezo. Abantu baffe bazimanyi naye obuzibu bannayuganda bwe tuyina nti ngenda okulowooza okulima omusiri gwa kasooli ngulowooza enkuba etandise okutonnya. Kakati kitegeeza nti wengendera okwewola nga nina obwetaavu obuliwo kati. Sente za gavumenti zino zibeeramu emitendera era emirundi egisinga tugenda ne tugundi banka zijja kugamba tulambululire mu buwandiike bw'ogenda okugyayo amagoba g'onaasasula ku ssente zino. Kakati mu kulambulula okwo kitwala obudde n'okwetegereza okulambulula okwo kw'okoze mu alipoota gy'oba otuweereza ne twesanga nti oluusi oyinza okusanga nga season ekuyiseeko. Kakati oli atayagala kuyitwako season ne yeewola ziri eza banka ey'ebyobusuubuzi eziri ku bitundu oluusi 22 buli 100. Kakati n'asanga nga akoze eki asubiddwa eza gavumenti. So bannayuganda kisobola okwasa nti ssente zino gye ziri era abasinga bazimanyi kubanga tuzoogeddeko mu myoleso mingi eggulu ejjinja mu gw'obulimi nazoogerako erira mbadde mu bitundu bingi nga njogera ku ssente zino. So mmanyi gye ziri ne bakama bange badde mu bitundu bingi nga bazoogerako. So obuzibu bannayuganda bwe mbasaba nti bagendeyo nga wakyaliyo ku budde. Kakati omusana gwaka tumanyi nti enkuba eyinza okutandikaawo mu makati g'omunana. Bannayuganda azeetaaga yandibadde atandise okukola ki? Okuteekateeka. Atuukeyo ng'alina ku budde obumukkiriza okulambulula okuwaayo alipoota n'amuweesa ssente ezo. Yes, sir. Bwe tukomawo ngenda kubuuza ekibuuzo era ekikwata ku ssente ezo. Yes, sir. N'engeri gye mwasalawo okutuula obukubirire. Yes, sir. Kuba twebuuza kibadde kyetaagisa kati mu mbeera y'ebyenfuna nga bweri obwavu obutukunya ate ne mujja ne mugamba nti ate twongeza ssente mu kwewola amagoba gozza. Tugenda kibuuza ntukomawo katunywa amazzi mu kabinka.